Wizo bwe yavaayo n'ankuba ne musagambiza ne mulowooza nti mbalese mu buliri ofuluma onaabako ku maaso Chameleone anaabako kano kokka bwe. Abagoberezi b'omuyimbi Chameleone babadde bamanyi nti oba wanaateekinga munnange ate action like okubeera nga atwala munnange ate okwemulugunya kwe munnange ate mu mateeka. Jjukira nti Nobert Yvette ino yavaayoko bubi n'atabukira munnange ate Chameleone naye munnange ate n'agamba nti agenda munnange ate mu mateeka. Naye nno Nobert Yvette bannange by'atayogedde munnange ate mu katambi eno atabukidde mwana mwenzi munnange ate Chameleone amutabukidde munnange ate bubi byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo kw'ossa ate Bobi Wine ne famire ye bannange famire ya Bobi Wine bannange emufuddeko ko wali emuwadde munnange ate keya bamita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi mu byonna nno kansike nkutegeeze nti nno kasi tobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Kakati nno sigenda kubeera nno nga nkulwisaawo wabula nga we mbadde nkutandisiza munnange wali ebikyagenda mu maaso wakati wa Nobert Yvette kw'ossa ne Dr. Jose Chameleone nkugambye terunaba munnange ate kusirika. Jjukira nti nno nkutegeezezza wali mu kutandika nti bino byonna bigenda mu maaso naye nga Chameleone yamaze munnange ate okuteekayo actually okubeera nga aggulawo fayiro ku poliisi. Kakati nno Nobert Yvette naye munnange tannazikiza esayiti eno bannange yonna gye biggweredde saagala kubeera nga njogera bingi kansuke munnange ate nkuweekoko olabe embeera nga bweri mu katambi ndyoke nkomewoko kaawo. Naye Chameleone tolaba nti mbayinako obusungu. Wizo bwe yavaayo n'ankuba ne musagambiza ne mulowooza nti mbalese oli namuleka kuba mumanyi mulwadde wa mutwe Chameleone gw'omutwe gwo mulamu. Nja kukola ekintu mu Uganda muno ekireeta breaking news mu famire yo. Chameleone mwenna abantu aba Chameleone Palaso Wizo nja bafuna olunaku lujja kuba olunaku olwo womanyi mwe temuteŋŋana ndoba ndibasanga luddawa enkulabula kati Chameleone nange kati kankulabule. Chameleone olaba ebyo omusalasala k'abantu n'enteekateeka zo zonna nzimanyi gwe baako wonsanga wonna ne bwe ndibasinze Chameleone famire mwenna abantu aba Mama Prose Mayanja ebyenda bijja kumwetokotako olonze nkubuli mwenna abantu aba ndivererwedde okukola rekodi mu Uganda etabangawo. Chameleone ojja kukakkana naye wakakkana dda ate onaakakkana nnyo osula mu bbaala oddayo obukya oyingirira mu buliri ofuluma onaabako ku maaso Chameleone anaabako kano kokka bwe kati kano kokka bwe kuba kunaaba basaana kumukuba lupiira lwa mmotoka luno olwoza mmotoka okumugogora obulungi. Si byangu n'akamu munnange byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso esayidi eyo ku Dr. Jose Chameleone. Sigera kubeera nga ndwawo wabula kankongereyoko wali Bobi Wine yavuddeyoko wali mu katambi akabadde kakutte omubabiro munnange ku mikutu egy'enjawulo. Njogera nti nno Bobi Wine ennaku zino zonna oba akabanga kano konna akamalidde munnange ate mu campaign naye actually ndowooza ku mulundi guno bambi yakomyewo nga mukoowu nnyo naye omanyi abaana okubeera nga munnange ate bamulaze keya wali ne bamunyiganyiga munnange ku bigere omanyi kye bayita masaaji yonna gye byagweredde wabula nga mbogo kw'ossa n'essuubi nga bali bize bitya nga boogezako okulaba munnange ate mu katambi awo.
nkugambye nti kabadde kakutte ettabbo ku mikutu munnange ate egy'enjawulo esaidi awo. Kankwongereyoko wali omukyala Rema Namakula nvuddeyoko leero ne mmuceekingako. Omukyala ono jjukira nti nno yakavaayo ebbanga eriyise n'agamba nti nno ali mu kuseetinga munnange ate kye bayita omuziki, ali mu kuseetinga oluyimba. Wabula avuddeyoko wali mu katambi nga bw'omanyi munnange, just n'ateerayoko wali bafaanizi be nga boogezako okulaba embeera nno bw'etyo munnange ate bw'ebadde mu katambi nga boogezako okkalaba. Leero nno munnange ate bwenti bwe mucekinzeeko kakasa nti osubscribinga gwe ebisigadde byonna munnange obiturekere.